nze nsalawo am the alpha and omega nze nsalawo ebyenkomeredde era muwonge okulonda kwonna era muwonge ataweza na mutwalo gwa kalulu obwanna kwedde obw'emitwalo 3 n'okusoba bwasazibwamu ne balangirira muwonge Ssemujju munno abenkanyikiriti tubatekawo kalulu nti munawangula alamusigala mu kyakagenda tutulidde ekyokulabirako oyam ne bukedya okulonda kunateeza kutya okusooka ebbaluwa ya Mwami Museveni gyawandiise yabadde ey'emulugunya nti okulonda wabadde bukeedeya abakozi ba gavumenti beetabye mu bintu okubba obulu ku polling station ezimu ne balondera abalonzi nga mugenda okutuuka nga baganze Ssemujju mwana bakulondedde dda. Ekyo kyali kyasembawo kuwulikika lukunjiri eyo. Lukunjiri mu kalulu ka 2001 nali nkyali ku monita waliwo bishop omu yaji okulonda ku makya namugaa nti buli muntu akumanya ku kyawali wa Besigye twalonze edda wano buli muntu mulya n'abakalulu ku ntuka wa Besigye era testimony ye yali mu kooti mwenye omuntu munaddiiri ng'ayambadde ati aweetisa ekitiibwa namugaa ku kyalo kuna teri atakumanya oli wa Besigye era babuuzanga aba Besigye balaye ne bagamba baagala genda kulima kusaawa 4 ne balonda obulu bwonna obuliwo nga bagamba nti neyomumamanyi gwawagira. Museveni ebbaluwa gye yawandiise naga nti ebintu ebyo ebyatwala mu nsiko byaleeta obuzibu mu kinaana abantu bangi ne beewuunya era abasinga obungi nga beewuunya lwaki yagiwandiise bonyonyodde ebiriyo yamu akenaalajana janing officer omutedde ganipuna mujjako obululu bannanga abasoose banne lumba kunyonyodde kati ng'omuntu anoonya ne Museveni ebbaluwa yawandiise yaki obuzibu ensi bwe ziyitamu buyinza kutwaliriza kiseera kati ate butuuka n'ababadde babukulembera ate nabo ne bubatwaliramu. Kati olwaleero Bashir yakulemberanga Sudan mbadde mpulira ku mulya nga baga nti eddwaliro ly'amagye mwajjanjabirwa wali okulwana wakati wa gurupu ze ebbiri ezirwanira obukulembeze nga bagamba tumanyi banaawona kati ali eyo ate bano balwanirawo bano abamagye basulawo ebikompola naye ate Bashir ali eyo. Ekiseera kiyinza okutuuka ebintu bw'obikola obubi n'omala naawe ne bikutabukira. Kati nze ndabanga Museveni atandise abantu azze ateekawo embeera kiringanga bubbi bwa ssente. Saagala omuntu alowooze nti ssente zino ezijjibwa mu gavumenti Museveni anyumirwa naye sitiimu ye yagizimbira ku bubbi kati n'atene ne bamubba. Monita yakolako sitole wano ng'egamba nti ababbi poliisi yabbye ababbi oba okyajjukira sitole eyo ababbi babakwata n'ebizibiti zaali miliyoni 3 ate poliisi ne babbako 2 omubbi anyiiga nze mukawulu wakabeete nali ekirekaawo nga nyina abaana bakola effujjo babba abantu ate mbaani awo ku makya nga bakedde ku ofisi gye batubyeko essimu naye nga mbulu babadde babbako abantu amasimu nga nabo naye alumwa. Kati Museveni agenza atutwala twolekedde awo era abantu tebalowooza nti ye tajja kosebwa naye agenda kutuuka ekiseera akosebwe. Kati bano abapoliisi be bakutte ebukeede abataano batutte mu kooti babatuma kubba obulu ate ne ssente bazibbye kubamu omusajja bwe muba timwagala yesimbewo ne mubbako ebiwandiiko kate ssente ze zitakwatagana bya bulu ate mwabbye zaaki naye babatwerinze bya bubbi ne bamanya nti kati embeera gye tulimu weewo so omusajja bamubbyeko ebiwandiiko byaleke kwewandiisa naye ate ne bamubbako ne ssente miliyoni 16
kubanga kati ne Museveni naye banga oli Nalweyiso yali anjogerako Nalweyiso awo ku Workers House awo Major General yayinawo biliyoni zaali ndooza 43 abasirikale ne bazibba kwaliko Major omukulonda kwa 2016 Major omwe eyakulemera okubba sente ezo yagamba bana abatonde batuliyako sente nga mutunula bazireeta balaba n'abagamba twaleko mwe buli omu ngenda kubateekerawo field court martial mbakusindike mukomere emyezi 6 buli omu waka musindikire miliyoni 6 myezi 6 wa jesi ng'ogenda kusanga miliyoni 6 abaana ne bazitwala ne bazigabana naye ate zaali zigenda gula bululu era ngenda Nalweyiso yaddaze wakananga nti ati batubbangako omanyi nga mutegeesereza agenda gula bululu kikolwa kya bumenyi bw'amateeka ate abaana ne bazibba kati eggwanga werituuse nti kasita otendeka abaana obubbi mba mubba ku kyalo n'ebyewaka babinona kati bano obuzibu balese bukeedeya olaba pulezidenti era tebanaakuba kyajingako omusango gwa kubba bululu baba bakyajinze kubba sente ne baba bakyajinga okutta suspect n'omusango nga temulimu gwa kubba bululu actually n'emikadde gyonna bagikomezaawo kati bine gang temulimu musango gwa kubba bululu baba bakutte ne babavunana kubba sente kati ebyo bigenda kubeerawo Museveni obuzibu bwe tusinze okwolekera medi ng'eggwanga mbadde ntunuulira wano abantu beyajja nabo bakategaya babitandi bakitumusoke bawapakabulo babesigye bamuntu bakazola tiimu eyo mulimu ebintu bye baali batasobola kukola nga tuyinzaga nti agenda okulira okubba obululu kategaya naye twabadde Soroti nga Nabbanja yakulidde ebyokubba obululu agaba ne sente misana tuku amulira ati yagenda pulezidenti wefudisa omusanga ne bamulirayo engwala yasula mu kkomera tebamutwala bamusibira dokolo ne busisiri ogwala teso bamujeje bamuzaala naye ng'agenze kulumba prime minister kati gwegeraageranya ba prime minister betubadde nabo wageraageranye ne bwetulina olwaleero oyinza ogamba Mbabazi yakozesanga yetaba byokubba obululu naye nga tayinza kubeerayo fisikale ayinamuko nze bansanga batya nga nze nga 12,000 kati obuzibu bwe tusinze okwolekera ensi zonna nga zisemberedde okugwa zibituukako bano abaali bakwatibwamu ensonyifu ezo esooka yagenda naddako eya Mbabazi bw'otafiire naye egenze katunuli abaayina olwaleero bano kye baakola kwe kutendeka bano nti osobola okusigala mu gavumenti ng'obbye obululu kati eyalikyusizza wali agenda akwata declaration form awandikeko nga teriyo kuyiwa musaayi eno gurupu gye tulina eno ey'Abanabbanja abo bwe batya abo bo balumba misana presiding officer mulabye nga alajanaga nti bantadde ne banjako ballot booklet 5 bagambye banzijeko obutabo 5 bantadde ku mudumu gwa mmono kwanza mumuli byofuzi eyo phase gye tuyingiddemu abantu bagirinde yesembayo nga bolaye batwala bino bajja okutwala brigade ya Stephen Kashaka Museveni yali alwana yadumira ekibinja ekyayita wano Katonga mumyuka we Kano Kashiriyo naye akafa naye Kashaka waliwo okubba sente z'amagye Nakasongola bayinangayo gye bayitanga reception center nga abasirikale abavudde mu malwaniro Somalia Congo batuukiraawo ne baddamu nga sente zaayo bazibawa mu ngalo kuba ali Congo tujja mugamba nti omuwadde sente ku account alina budde bugenda zijjayo kati bo babasasulanga kwa mukono ne musiima ne babasasula Stephen Kashaka yajja n'asanga sente nga baziye ku box ku mmeeza basasula n'apakira ensawo ne zijjula n'atambula n'agenda ojja osoma report ya Ghost Soldiers kati ng'obubbi bwali butuuse nga kugatakyalinamu nansonyi naye osanga nga accountant asasula emisaala gy'abantu n'opakira ensawo zo ne zijjula n'ofuluma gwe musango bamuvunaana Stephen Kashaka kakati bano boolaba nkugambye bano ababadde babba obululu abalenzi abataano abasirikale abataano kati tebalinawo njawulo nababbe b'amabaati kubanga be waleese mu gavumenti mu kabineeti abamu bamaze kubba bululu n'obakwasa gavumenti endukana nti ate babbye amabaati fezi gye tulimu nzibu nnyo nzibu
tugenderera ensi ebeeranga mulwadde ali terminally ill bwetandika okwonooneka waliwo wetuuka nga tekyadda muzungu wakiyita omuntu kati bamuwe palliative care bamujjanjaba afe bulungi kati Uganda tutuuse mu palliative care bwetuba mulwadde batujjanjaba tufe bulungi gavumenti efe bulungi ensi efe bulungi gwekiri esudaani oga sudaani si nsi abantu bali mu kudduka banoonya mmere ekibuga bakizimba bwetwagenda embwetwaze nga Khartoum esinga Brussels olwaleero Brussels yawe ye Belgium Khartoum yali egisinga muki mu byonna mu nkulaakulana Khartoum yali esinga Brussels neekona neegenda kati saawa zino ogamba bano ogamba nti gugwe ngamba wennyini olaba gwe tumanyi those Africa wetwagenda embwetwaze weyali ogyowuliza speech ya Museveni ng'aga nti Korea South Korea ne Uganda twali wamu mu nkulaakulana 1962 kakati ebyo n'obyogedde essuubi tuliteekewa ki ekyokukolebwa anti kyenkugambye otegeezeza nti omulwadde kati yeetaaga kujjanjaba afe bulungi omulwadde bw'atuuka nga takyawona tuleete baseka basomeddwa efuuka saawa yakuleeta abantu kumusomera dduwa nakumuwa alye buli kirungi kyayagala egibayita palliative care asobole okufa nga afudde bulungi kati Uganda bw'eri olwaleero kyova olaba Museveni awandiika ebbaluwa naga nti ebukedi yawaddeyo okubba akalulu n'ayomba nnyo ate oyamu ne batandikira ku makya kakati oyo taba mulwadde ali mu palliative care nga omukulembeze ayomba nti ekyabadde bukedi yasikiraba nkuyabadde nga firimu newaita wiiki egi newaga nti ate kiri oyamu emboka enyoka kutalinga ofiisi agaabo bano tibazinzigyeko ne bazitwala ne bazitiikirira akenda ali mu nkolagana ne Museveni agamba tangodo muyitiridde obubbi kati kikyo kyabuuzaayo Uganda eri mu palliative care efe bulungi wetuli awo kati Sudan zo nfu Libya nfu kati tugeryeko Somalia nfu Uganda singa wadde musajja mukulu alabirirwa afe bulungi kati mumuwa ebintu byewasaba enkoko ne mumuwa kati tayinza kulonda musika wali awo ate omusika Sudan balonda omusika temulonda musika embeera tekkiriza ofa bufi kati n'okumugamba ebyo oba tolina mugamba bintu bigenda mutawaanya toyinza gandi gundi akusikira mumufumbira kati mbeere kulya bulungi kati Uganda Museveni wagitutaawo alisabingala alisabijiiko wetuuse yakuteekayo kyasobola kweriisa aliddeko leero eyalyanga kiro y'emmere ndi weewunye nti gwe okulembera eggwanga n'ofulumya ebbalwanga nti ekibadde bukedi yababbi obululu mubakwate eringa firimu newaga nti ate kati ekiri oyamu kisuse mu wiiki emu Nsamba Patrick sina kyenyongera ku ekyo naye agenda kuwandiika endala ajja kuwandiika nti ekisinga okunnuma mu byonna be bajjajjaffe bakadde baffe abaawulira ebigambo bya mwami Museveni mu 8 n'abayita n'abagamba mujje tulwanyise gavumenti okubba obulwa okwaliwo mu 8 ng'era abagamba nti ebyaliwo mu 8 persecution y'abantu abeesimbyewo naddala aba UPM n'ayogera ku brutality ebintu bya nominations okubanga si birungi n'akunga bakadde baffe bonna teyakunga n'abeewuwe n'akunga abeeruweero n'abagamba mumanyi okutereeza eggwanga lyaffe tulina okumaamulako abantu bano nga tetukoze na kintu kirala wabula nga tukozesezza mmundu akaseera ako bakadde baffe baamukkiriza era ne banne ne bakkiriza ne bagamba aha omuntu ono bw'abanga azze ddala ddala nga kino kye tulwana tuteekewo obukulembeze obulungi mu Uganda tumuwagire to the extent batugamba ebiwandiiko bitugamba nti Ssaabasajja yava ne gye yali najja n'akkiriza n'ayongera moraalo mutalo naye nga balwanira ki baali tebalwanira mwami Museveni kubeera nga yeekuumira mu buyinza bakadde baffe bonna olutalo lwe baali baagala okulwana bakutereeza ggwanga lino kyannaku nnyo nti omuntu aba tutte bwe mutyo ne muyiwa omusango